Rosh TV genda wansawo subscribing liking atera osharinge n'olunaku olwaleero Isima Olaxes n'olwaleero avuddeyo ku nsonga ya Kulthum n'omwami we Akram era ng'ono alina amagezi gavuddeyo n'awa Kulthum ng'agamba nti obufumbo bwe abugye mu kamera. Nja mutwala mba legend because music gwe yakola alubamu egi naye n'abaana abato abajja n'anaazaalibwa oluyimba Namagembe lujja kukola ki lujja munyumirwa naye ate anaazaalibwa tagenda sangawo nnyama etaliimu kkumba so Maddox awo ne muyita legend. Yes. Isima ni musajja ayagaliza ennyo kyesiisobole nkirekera abanakola ki abanakisobola. Nze ne Dr. Kulthum tuli ba mukwano nnyo muwa kitiibwa mwagaliza omukolo omulungi ne mwami we njagala addemu alavinge kubanga yafiirwako bbawe nga mwana muto ate abantu wano wofiirwa bakusibako olukongolo. Nze sibanko mu bantu nti neyagaliza Dr. Kulthum wabula najja muzzaamu confidence ku time we yali ali down. Nze yamugaa tukiteekawo bwekyo naye nga nze muwa buwiki kitiibwa era musanyukirako yonna gy'ali n'omwami we. Mukolo nja kubayo Kulthum tayinza butampita. Nze ndi mubafamire memba naawe nze ndi munda muli munda ne mukulu Akram ajja kugenda andekewo nze mbaawo ayinza okugenda nandekawo ffe tetuli bafamire isi okkirizanga mu lutalo nti kati sisiri jeno okitegeera kati ndi lutaneti ki waliwo jeno ekitegeeza obufumbo tobulaba kuwangaala kubaganda ŋŋambye nti nze ndi sayidi ya Kulthum ne Akram ne bwalituka ng'ayagala kgenda era alindekawo. Yes. Kulayo obufumbo bungi obujjira mu kamera ne bugenda mangu soko bulirira kyaliwo Kulthum era njagala omubulirira nga guminsiriza kamera tezikusanyusa ne Dr. Kulthum yennyini njagala omenteringa omukwano gwo n'omwami we nga teguli nnyo mu kamera nga profesa omukazi alina PhD kyandibadde kirungi nnyo omufumbe obukwate outside kamera zino zitawaanya nnyo obufumbo.